Finally Kojja Kitonsa yetondedde Grace Khan era nga ayogedde ebigambo bingi betubadde tetumanyi ne betubadde tumanyi gano gakagwawo ogasanga ku Uganda mpya amanya Frank Lwene nga bulijjo muntegeera era nga nyongera okutumira mmwe abantu abali ebweru abali ekata wa Saudi Arabia mwenna mbalaba comments zammwe kyemukola kyamaanyi mwebale kubeerako nammwe abapya abatweyungako mbasaba musubscribinge okirikinge wansi kadde osobola omanya amawulire amapya wabula njagala nga bawe saagala kudda mu palapase saagala kudda mbigambo njagala nga baweerewo kati olunaku olwaleero Kojja Kitonsa abadde ku radio station emu ng'ali ku interview emu n'ayeetondera Grace Khan era ng'ayogedde ebigambo bingi ngenda bawa audio eno mugiwulirize muwulire ebigambo byayogedde ne bye tubadde tetumanyi era nga ebyama byo birabika bivuddeyo bye tubadde tumanyi ne bye tubadde tetumanyi Kojja Kitonsa abiyiyeewo abyanjaddewo bye tubadde tetumanyi ngenda bawa audio eno mugiwulirize bulungi mukakase Kojja Kitonsa lwaki yeetondedde Grace Khan kino ani abadde akimanyi kubadde osobya nti Dr. Kitonsa ayinza okwetondera Grace Khan njagala mbawe audio eno mugiwulirize bulungi era nga sinnagiba waggwe nkusaba gwe omupya eyakatweyungako sokwa osubscribinge wansi waliwo akadde okakirikinge okusobola okumanya amawulire amapya agabagazze kankuwe audio eno ogiwulirize naawe omanyi kyekigenda mu maaso. Kino sizamani kyavaayo n'ajerega omuyimbi bwo nti alinga omusajja ku Facebook okyogerako kyakuyisa kitya? Tekyampisa bulungi kubanga ffenna tuli bantu bw'oba okimanyi nti Grace Khan mukyala ate muyimbi nga naawe sizamani oli mwami oli muyimbi nze ndabanga sizamani aba yatoobodde abakyala kubanga nze nakuga nti boddira omukazi n'ayambala ekiteeteeyi nga tagenderedde kuzannya comedy aba ayisizaamu abakyala aba amaaso oba tabava ly'owinza abakyala kati naye sizamani bw'okeera ku makya ate n'ogamba simanyi omusajja mbadde mmanyi ono gundi ono mbadde manyi ono Grace Khan actually kaposta nakalaba naye ekyo bonna baana bange naye ekyo sizamani kye yakoze si kirungi omwe bagamba akakyama amamera bw'okagula kakola ki kamenyeka bumenyesa ayinza obbanga sizamani abaamukuza bwe batyo bwe bamugunjula okukola naye ayiga embeera z'ekintu ekikulu n'embeera ezifiitinga mu bantu bw'obeera otambuliramu ate neneebaza ne muwala wange Grace Khan nti teyavaayo kuliyakitinga nga bwe mumanyi nali manya ajja teekawo olutalo olungi naye namugamba kikwate empola buli muntu abane gye yakulira n'engeri gy'atwalamu ebintu bye bw'onoovaayo naawe n'oyomba ojjabba omufaananye so kati ate ye yeetaaga buyambi bwaffe kumussa mu layini ntuufu kati katube n'obuvunaanyizibwa bw'omuntu oba katube n'obuzibu obw'okussa sizamani mu layini z'abantu abalowooza obulungi ate gwe leka kuyomba naawe tukuteekemu eyo embeera so bw'anaalabanga kyakoze kikyamu nze mmanyi wande wantime era ajja kukola akaposti akalala amwetondere naye bw'anaalabanga bwenti ensi bw'esaana okutambula dembeye kubanga mu Jeremiah ewandiika n'egamba nti omuntu ng'ajja ku nsi Katonda yali amanyi kyagenda okubeera nekyalikola so kati ne Grace Khan yali ajja ku nsi Katonda yali amanyi embeera mwagenda omutambuliza n'embeera gyagenda omutuuzaamu ne sizamani ayinza obbanga ekyo Katonda yakimanya nti ali kyogera n'amanya ekibonerezo kyalimuwa so kati tumulekere Katonda yajja okumushepinga yajja okumugunjula ffenna tuli bantu tosobola salira muno musango era tetumunenya ku kye yakola endowooza ze bwe kimuwa naye si kirungi okuvoola bannakazadde be